Bannakibiina ki National Unity Platform abakwatibwa gye buvuddeko bwe bali nga bagenze ku kisaawe Entebe okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baabuzibwawo abasinga obungi ne babanoonya nga tetumanyi wa watuufu gye bali okutuusa bannamateeka b'ekibiina lwe baafaayo okugenda nga batuuka ku buli poliisi ez'enjawulo ne bazuula nti abantu baabwe abasinga obungi baali baggaliddwa mu makomera ag'enjawulo era nga wenjogerera nti abaana abasoba mu 30 baasibwa ng'olunaku olwaliro baleeteddwa mu kkooti y'e Makindye bawozesebwe okulaba oba bateebwa oba tebabata. Bannamateeka b'ekibiina ki NUP babaddewo okuwolereza abaana bano basabe bateebwe badde ewaka bakole emirimu gyabwe nga bo balumiriza nti tewali musango gwe baali bakoze okugenda ku kisaawe okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu wabula Omulamuzi Aganye Okubata ng'agamba nti kabagira bawummulamu beetegereza eddala ensonga zino balabe oba banaaweebwa beyiro oba tebakkirizibwe kuweebwa beyiro. Ne twebuuza nti okugenda ku kisaawe okwaniriza omuntu gw'oyagala gwafuuka ddi omusango mu ggwanga erya Uganda. Abantu bangi tubalabyeko nga bagenda ku kisaawe ne baaniriza ab'enganda zaabwe oba ab'emikwano. Tewali gwe baali bavunaanye nti lwaki ogenza okwaniriza omuntu gundi wabula okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gwe musango oguvunaanibwa abantu bano era nga bawozesebwa mu kkooti z'amagye kyewuunyisa kubanga baakwatibwa mu bitundu by'e Makindye Ssaabagabo kyovula nti baleeteddwa mu kkooti y'e Makindye gye bagenda okuwolezanga emisango gyabwe. Ne weebuuza nti emisango gye baakola kuliko ogw'obutujju, kuliko omusango gw'okutta omuntu kyannaku nti omuntu wa bulijjo bw'akwatibwa awoleza mu kkooti z'amagye. Kyokka ate abazzi b'emisango ababbi ababba ensimbi z'omuwi w'omusolo mu gavumenti bo tebakwatibwako era balabira ddala nti bo kye bakola kye kituufu ekiriyo. Jeno Kale Kayihura gye buvuddeko twalaba nti yaggyibwako emisango gyonna egyali gimuvunaanibwa era kati ali abutaala mu nsi ye akkirizibwa okwetaaya buli wayagala n'okwafuluma ggwanga Uganda akkirizibwa. Naye nga gye buvuddeko nti yateekebwako emisango egyo nga kigambibwa nti aliko abantu be yattanga era nga n'obujulizi bwe buli nti abakyala ekittabakyala ekyali kikyase nnyo mu bitundu by'Entebe bagamba nti akirinamu omukono. Afande Felix Kaweesa enkubwa ye ey'amasasi banoonyereza ne bagamba abajulizi bakyabuze nga waliwo obujulizi obulaga nti Kale Kayihura amanyi ku nsonga ezo kubanga waliwo odiyo gye balinga batambuza abantu nga bagamba nti mwalimuko ku ddoboozi lye ng'akakasa nti omusajja mumumaliriza kitegeeza amanyi ku bantu abaamutta. Kyewuunyisa nti abakozi b'ebikolobero tebakwatibwako naye bannayuganda batalina musango bawoleza mu kkooti z'amagye kubanga balaba nti okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe musango gwa nnaggomola era ng'okuguwoza olina kuwoleza mu kkooti z'amagye. Kale eyo ye Uganda. Bannayuganda tuli ku lwaffe tulina okwerwanako ne tumanya tugenda kufuna gavumenti egenda okutegeera munnayuganda. Tujja kufuna gavumenti eteekwa okumanya nti munnayuganda tateekeddwa kuwolezebwa mu kkooti z'amagye kubanga taba munnamagye ate taba na musango gwakoze guli awo gutiisa okumutwala mu kkooti maasho. Ati bw'okwata oleega
kuliko nini namba yogere ebeeyiyo gweweka ekyokubiri bawaddeyo original national IDs n'ekyokusatu emabega wa ID photocopyinga side bbiri kubeerako address yo ng'eyogera wa wobeera n'ebikwatako kati n'olwekyo national ID ekintu ekiraga ebikwata ku muntu oyo n'olwekyo tewali nsonga gibawadde etugaana genda n'abantu baffe n'ekirala abakyala n'abantu baffe balwadde banafu so beetaaga ne babeera nti olwokuba nti mutuze nteberayo obujjanjabi bumala babeere nga bafuluma ebweru babeera nga bafuna obujjanjabi mpozi n'ekirala twagala kwebaza abantu bonna abamakirisa abagabo n'abafuna ebitundu ebyenjawulo n'okukulembezebwa NUP okubanga tuyimiridde wamu olw'abantu baffe ne bakansa ab'enjawulo abazze mu musango guno ffenna tukwataganamu tubeere nga tulwana okulaba nga abantu baffe bavayo mwebale nnyo abakulembeze olina ku mitendera nakuyoyo. Council, briefly in English about the bill. We have already submitted the bail application for all the accused persons. We are very pleased that the court has heard us, and in a very few minutes it's going to make a ruling. We hope that it's going to be positive because the sureties know their role. We presented all the documents, and there is no reason whatsoever that the state gave that could make the application, bail application, be rejected by court, because no reasons for abscondment were, to justify the accused person for abscond were actually submitted to court. So we hope for the best, and more so they are being charged with an offence that is bailable, and that is unlawful assembly. We just want to thank everyone that has been here to support. We thank the Member of Parliament and the several leaders from Machine Sabagabo and all the people from other regions belonging to Machine Sabagabo for being present to ensure that we stand surety for our persons. Omuwabi wa gavumenti tatutuuya. Omuntu yenna bw'abanga alina national ID, ebiwandiiko ebibeera ku national ID, obujulizi obubeera okwo bulina details nga si nnyo n'okusinga ekintu kyakyo n'okukyasobola okuleetera. So emu ku nsonga lwaki twawandiisibwa nti tuweebwa national ID kukakasa nti bw'oyingizaamu erinnya Shamim mu Malende ojja kusanga information yonna nga ne fingerprints ku bitadde. So n'olwekyo olw'okuba nti abantu baffe documents zonna mweziri, national IDs mweziri, tugamba nti awo tewali nsonga yonna yakugamba nti ate tebalezebwa we babeera, ate simanya tetumanyi gye bali, ate national ID zonna zirina. Bali mu mbeera ki abantu? Abantu baffe tebali mu mbeera nnungi kubanga kusookerwa ddala baakwatibwa nga bali mu kwesunga okulisayo omukulembeze batwalibwa kipayopayo balwadde bali mu mbeera etali yakuvunaanyizibwa abamu balina eddagala lyabwe lye batwala bakasobola okufuna mu malwaliro abalala balwalidde mu ddwaliro ate mu prison ate nga mu prison tumanyi teri bulungi eddagala lisobola kujjanjaba ki bantu baffe. So n'olwekyo ekisingako obukulu kwe kuba n'okulaba nga abantu baffe babatuwa kubanga bajja kusigala nga beerikutu kasibazi ba misango era n'abantu bemulaba wano abangi abasene babeeyimirira bantu ba buvunaanyizibwa bamanyi obuvunaanyizibwa okujja okulikutinga mu bufuuti n'olwekyo tusuubira birungi byebyo. Banonye bw'wasimatuka otya? Webale nnyo webalire ddala olunaku twalina palamenti nga twalina ensonga yali nkulu nali mu palamenti ngenda okudda ku kyalo okuva jjaamu nga bw'omumanyi okutuuka nga bannange nga bakutte ate nga olunaku olwo nali lwenina okwambala ngenda Entebe nyaniriza pulezidenti kuba nabanya sijja kusobola kugenda nkeera bajja kusuula ekintu n'olwekyo nga tulina kumala kwaniriza pulezidenti ate tulwane ku baganda baffe naye nange era nali wakugenderamu kubanga era baali bafunye information nti nze navuze abantu abagenda ku kisaawe naye bagenda okunoonyereza ng'emmotoka gye baabawadde enfu ne bamanya nti byabufuzi. Naye njagala kwebaza bannasaabagabo bonna abasitukiddemu okulaba nga babeera wano. Nja kwebaza bakanso bonna abasobola okujja naye nga njagala nsabe omulamuzi abeere wa kisa gye tuli kubanga abantu bano abasinga be bakwata bamaama balina abaana bato be ba breadwinner, abaana bali mu nnyumba bokka, n'olwekyo tulina okuddayo n'abantu baffe kubanga balina okujjanjabibwa. Abamu balina eddagala lye baliko ate ng'ekireeta obuzibu mu kumira eddagala nti kasita oyosaamu ofuna kye bayita resistance, n'olwekyo obulwadde buyinza okugondeza ddala. N'olwekyo tuzeeyo abantu baffe basobole okufuna obujjanjabi bwabwe ate n'abaana baleme kubeera mu nnyumba bokka kubanga tebalina musango gwe bazza okuggyako okwaniriza pulezidenti wa Uganda eyalondebwa Kyagulanyi Ssentamu.
You don't need something. abali abalala omuntu yatazze babateera wano ze bakita ebinamu nga kituwanirira bona bakimanyi so ate bazeeddala banangeina sente neuganda omuntu wafeera Relatives, you don't need something. Yeah, you can get it. Yes, well, it's not what I said. Yeah.